حبيب الله Eno ye Salam TV. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 bbeeyi dondolo, oba gula daily bando yonna gy'oyagala. Nyiga star emunoti note star 2 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app. We twogera awamu tewali kitulema. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. Ready to be entertained? We've got you. GoTV's got more shows just for you. That's right. More movies? Yes, Jackpot. More kids shows? Of course. And more football than anywhere else. No doubt about it. Yes, we've got more. And we've got you. Pay for your current GoTV package and we'll upgrade you to the next highest package. Get more with GoTV. At home or on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. Katuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obukyafu, ate owuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli oyonje nga wayonjo wekuume ng'oli muyonjo. Ate ku ssente ensaamusaamu na Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 bbeeyi dondolo, oba gula daily bando yonna gy'oyagala. Nyiga star emunoti note star 2 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app. We twogera awamu tewali kitulema. Eno ye Salam TV. Ekutusibwako. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy
MTN voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna wana Uganda mjagalo babuzako mugamba mutya musibye mutya chikude wani evening drive Ibrahim Bagalalwo Ibrahmatic nga tusinzidde musajja Ssaabasajja eryebuddu era nga tuli wano gwe atulaba ku Salam TV tulamu ne banafa ba MTN Momo abatulese ne batusuula mu Nyendo. Tuli wano mu Nyendo we tugenda okubanga tubawerereza Kigudde Wani show esoso okubanga efulumye ebweru omwaka 2026. Njagala okutegeeza bwetyo tuli olunaku olwaleero tugenda kubuuza ku bannamasaka bannabuddu era twasose ntufuna olukusa okuva wa mwami atwala essaza Buddu Pokino era n'atuwa olukusa n'agamba Salam TV mujje mubuuze ku bantu baffe mujje mubalamuse mujje mubaagaliza omwaka omulungi nabo babaagaliza omwaka omulungi era bwe tutyo ne tubanga tuli wano mu Nyendo wennyini ga kino ekikubo kyolaba oba ogiyingira Masaka mu kibuga wakati Masaka town ate kino ekyambuka kino kikutwala Bukakata oyita Bukakata paka Bukakata ku mwalo okitegedde so nga ate kiri wali oba otuse ku welcome bayita ku welcome mu Nyendo olwo n'okwata ate kiri ekigenda ekikwata Masaka Mbarara Road okitegedde watyo tuli musazala Ssaabasajja eryebuddu otusinzidde banga tukuweereza era nga banafa ba MTN bakugamba omwaka 2026 kozesa MTN Momo wewangulira akakadde k'ensimbi wewangulira emitwalo miliyoni 10 buli wiiki wewangulira ebirabo ebirala bingi era njagala okutegeeza bbeeyi layisi ku data ne dakiika ezikubibwa twagala buuza bannamasaka ekibuga kyabwe kitambula kitya Masaka akulaakulanye akuba motoka zino buno baliko bukyatikke nnyo bobanga watuka wali otambuddeko n'otuuka Ennyendo mu Nyendo n'otalinyawo bwo bumotoka obwo omanya totambulira atobeerangako mu Masaka totambulirako Masaka emmotoka ezo zoolaba ezo zipaakinze zikolanga taxi naye maaso etikka 8 emabega etikka 2 kwegamba etikka excess so wetuli onako olwaleero era nga ekibuga tukiyingidde ekibuga kirungi akasana kaaka abantu beeyagala Costa yiyo girabe bakayingira bava Kampala bayingira ezo zezo Masaka omanya bakuletedde nusu kanana kuva mpaka empya okitegedde so wetuli onako olwaleero mu Masaka mwe tuli tutandikidde kubangatto bwe kiri ttaano omwana w'amaani mogamba ndikiriya master kyekiganye ndikali tata oli sitedde ndifite mali wagitandisa ogikasukawo alali naku zezino tutandike tukole master wange omwaka mupya alali kakyakatambula akatamba ja stira zate zatukuttemu zijja kuta nkimanyi yala zo twazese mwaka mukadde tuli mu mwaka mupya amanya gaffe nze Mugisha Yoweri tata wange Mugisha Yoweri ogamba otya ndikiriya ndabe ninnya wazisudde Masaka agamba atya Masaka ali gumite bwekiri mukakasa muli gumite sitene eri gumite tulikali kwetuli master bwekiri mwayingidde omwaka omupya nkimanyi bingi ebibadde mwaka omukadde ebitatambudde bulungi naye waliwo enninnya gyendabye ttaano wange okuziseera guba mutwalo gwo katata wange naye akagere kigere sosoka ombuulire Masaka agamba ki Masaka ali steady naddala wano mu Nyendo wano mu Nyendo musajja adda tukumye bwekiri kyatambula bulungi naye abakulembeza mwaki tebajjawo kasasiro wano ku kkubo bagenda kumujja bajja kawungezi bajja kawungezi esebo bali kumpi kujja baba bakawungezi musajja wa babalinda ne muteekawo kasasiro bo ne bajja bitambula mama w'abaana ali atya oba watandise mwaka mupya mama w'abaana mupya nedda ssebo ndina omukadde wange birubirwa byo omwaka guno birubirwa ki by'olina gwe nga gwe nganze omuvubuka badde nsaba Mukama nnyamba mpe ku ssente nafune kapoloti mu site muno taata wange neyagalemu mpola bwekiri weyagale alali njagala otumireyo ku bantu obagaliza omwaka oguli gumito omwaka oguli strongo alali sijja kuwakana ntumira pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu people power bwekiri okitegedde bulungi taata wange nentumirako ne mama wange omulungi
ne mukazi wange bayita Kisha Fiona. Oyogedde n'erinnya. Mpita naye mabega omulaba ndowooza. Aliwa. Omubuuza nakeera. Okolagana ne mama baby. Okitegeera. Okikola alako oyina ebbo balingi. Nedda taata. Nentumirako n'omwana wange. Malayika Yoweri. Kati wano business etambula oba obusajja bukuzoganyaamu. Sajja akitereeza muteri batuzoganya. Omanyi kati mbadde ngenda kwekuba jje. Ngambe kesisi eno nedda temuyina kesisi. Jeri ne tetuzoganya. Yammwe bagiyita wa Masaka simanya site kanso biki. Bikyani. Naye nga bitambula bulungi. Tewali buzibu. Kasima kerereze kwagaze mazze wano babongako kikudewanira ebintu. Ogaye mama wabana wali? Mama wabana yeka takolagana na kamera okitegedde. So twagala okutegeeza tuli mu Masaka naye onozo okitegedde mwaka mupya. Bino bye bikwaniriza oluvaawo nga biki kati ono kasasiro golaba enkuba bwetonnya bikola bitya bigenda ne bikulukuta ne bigenda nina ko mwami wuno kasooka atubuulire abeno mujebale simanye edda Kampala eddawa edda Masaka mugamba mutya mwe tuli taata mugamba mutya uyo mwaka mupya ne gwego yensi mwe tuli eyo Uganda kyobula twagala kukyusa bukulembeze eyo Uganda mwe tuli kasasiro owennaku enkulu yenna akyali awo ku Uganda ekula ye tulimu oba tebamulaba nga tebayitawo bamulaba babibubi mitima gyabwe si mirungi asajja bali bankwe bannanfuusi byonna bagutandise bubi si balungi ate si wano ye conductor n'ebitundu ebirala byonna yo dereva taxi ina ye driver te ye conductor egenda kyotya conductor wuyo tuli wano tuli ku bantu entumira bakadde bange bonna abali mu Masaka muno ntumira baganda bange gyenvudde e Kampala bonna big soko mbuza ko big soko je nawe big okitegedde mukadde wange bano wamama abaludde mu kintu kino ekintu kyammwe Masaka yatamwe abatandikawo Masaka ogamba twagitandikawo gye ndi ssebo lyotya ssebo osanga bayinza okuwa meya bw'ekibuga nojjawo kasasiro nze Isima Semakula nkolera wano ebbanga lyonna. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salam TV okeyo obusiramu eri mu ggwanga Uganda leero eri musaza lya Ssaabasajja ery'ebuddu. Amina kirungi nnyo. Mugamba mutya? Mukuliko omwaka. Aguvuyita munamwe mwebale gukuli. Essebo naye ekiri wano mu Masaka kasasiro atutta. Buli woyita kasasiro bayina emmotoka 3 zokka Masaka yonna. Musite namba batugamba obbawa site mwatuukiriza ebigundi byonna ebyetaagisibwa. Simanyi na kiri mu kanso yaffe bayina emmotoka 3 ezisomba kasasiro. Yesomba ennyendo yegenda mu tawuni yegenda ekyabakuza yegenda ekitengeesa yegenda wa mmotoka ntono nnyo mmotoka 3 era kyetubadde tusaba kasasiro tubadde tubeegayirira n'obwegayirira bonna batuyambe kasasiro omuntu kasasiro kati open yino giraba abantu ebatuukira wonna yali badde ova Kampala ojja ave Mbalala ave Kampala kasasiro yayitirira kabe kuwero kamu kabe wano musetu mmwe n'ab'e Kampala muvuganya butereevu ayagala kufuuka kiteezi Kitezi yavaawo taata ku bungi bwa kasasiro e Kampala kitezi baamugjawo muyina wa mumusuulawa bamutwala eyo mbu Bulando gye baagula naye baaba ebimotoka tewali mala ennaku 5-6 nga tewajjodde kasasiro. Tuli mu mwaka omupya gwe biki byoyagala bikyusibwe naddala mu Masaka muno omwaka omupya njagala bafuzi bapya taata okambuwadde kiba kitegeeza ne mumaka gwe oyagalayo muntu mupya kuba gwe mufuzi butereevu njagala ebintu bikyukemu kubanga embeera gye tulimu si yennungi. Kasasiro abamazeeko emirembe kati muli basunguwavu butereevu kyekitusunguwaza ekyo kyokka kasasiro empooza y'amaanyi emisolo gy'amaanyi naye tebatugirayo bikasasiro kyogamba wano kasasi wano mu Masaka emisolo nagyo mingi babuzizaako obutuuliro omuntu yali yeyagalira mu kibuga kye kino ekibuga kya Ssaabasajja eky'ensenene temukyalina ate zikyajja lwansonga kati bazitega wala bakola wala emisolo gyayitira muno baavaamu ne bagenda eyo ne bagaba katugende eyo owali emisolo oba emikakkamu naye ekibuga kino emisolo miyitirivu. Amatooke temukyatuwa matooke gava Mbalala wano gaafa. Masaka ki kye mwasigaza ekituufu? Kye twasigaza si kyamanyi. Kunyenya nsaasi butereevu
Nebidde. Nebidde. Kubanga lwe wagamba Masaka wavangayo enkota y'ettooke. Tugenda tulaba bano abasajja abasinga bonna basanga bakoze bati walaginga abamazeeyo be bambadde saati. Ekibuga ky'e Masaka kyafuuka kyabawaddanga. Butereevu. Pokino mumuswazizza. Ate nga twaliyagadde tumuswaze naye ebintu ebikolwamu byebifu. So oyagala bakyusa abakulembeze. Olina abantu oyagala otumirako. Njagala kutumira abaana bange n'abantu benkolera namu, mukyala wange, abaana bange bonna. Ndikoze ani bagitani Salamu TV gye ndiko njagala mundabire ddala. Kati olwa kino ekitalina kukyuka mu Masaka. Obumotoka obwo obutono obwo obumanyi obwo. Kiki obumanyiiko? Motoka obutono bwa mu Nnyenda walinga ku shero obuddu. Parking kiki obumanyiiko? Nze kyemanyi ku motoka obutono nga Masaka eno bweri. Waliwo abeerimbika mu motoka obutono ate nga basazi bansawo bateekamu abantu ne babanyaga. Ne batuukamu ng'olaba motoka eringa ya tekisi ogenda okutuuka tamutuusa Kampala. Kati obumotoka obwo obutono bwe buyina. Butika nti 14. Okitegedde. Tuli wano tuli mu kibuga Masaka, kibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Otusinzidde okubanga tukuweereza. Kati gwe ali eyo mu Masaka wakoma ddi okulya ku mpuuta? Mpuuta mamba wangi mama naye ate nfunye owa chipsi mwaka ngutandise siri mugamba mutya ogamba otya oba oli wa luzungu badde mmanyi nti owebudde oyogera oluzungu oyagala kunkola otya oli bulungi bizinesi egamba etyeno ya chipsi mayeno bizinesi y'abawuulu nimbye bizinesi y'abawuulu muli bawuulu abagulawo ababayamba kweno bizinesi waliolayo omufumba jja n'agula chipsi n'amagi wamma gwe wali obalabyeyo naye eno bizinesi yammwe mukyasoma oba musoma ate nga we mukola tukola mu holiday akyaza munaddayo kusoma mugamba muyina mu kasente musomerako wa sentinale nawe osomera ku sentinale nedda gw'osomera wa nsomerayo bayitayo Kinoni oliwo Kinoni mweno ono no neighbor wange wabawo Kinoni ogamba otya kati njagala otumire ku bayizi bano nti okusoma kunaatera okuddamu omwaka guno omupya kiki osinga okwagala mukama akikutuuseeko bulamu mpozi n'essente bulamu n'essente amagezi g'omu kibiina go togaagala ekibiina kyo ogera mu kirasi binaatera okudda maama ojalowooza biri wala binaatera omutima tegukkuba gunkubeera nasayingidde January omutima ne gukkuba naye watudde siniafu nedda natudde P7 gukkuba binaatera eno wiiki ogiraba eno kasita evaako eddako kikati kikyosabirira bulamu n'amagezi nakuyita bulungi kati soka otumire ku mami obadde n'abantu bobo ne bakasitoma abo toyina bakasitoma batumireko wamwe olina bakasitoma batumireko tumirako bonna bakasitoma bange bagulako okitegedde atubidde bakasitoma abamugulako tuli wano mu taata tutandise okulaba oli bulungi bitambula bitya webityo bodo okyagivuga n'amaanyi bitambula ffe tuli ba Salamu TV ssebo mugamba mutya tuli bulungi muli bulungi kuba tweyagala omuntu bw'obeera mulamu oba oli bulungi kituufu ekyo bulamu kyekisinga ebbeeyi na bwe mba n'essere nnyingi nga siina bulamu mba siina makulu essebo mwaka waguyingidde bulungi mwaka naguyingidde bulungi biki byoyagala omwaka guno mukama omusaba akwatizeeko omwaka guno nsaba mukama Katonda ampe byensinga okwagala mulamu bwange kuba bingi byenjagala nesinayo bifuna bwe bakuwaako ekimu mpola mpola yankola n'amaanyi nga bwe neegayirya mukama Katonda asobole okunkyusa mu mbeera kyensinga okwagala. Masaka agamba ki? Masaka mulungi talina tabu. Obeera mu Masaka side ki? Nze mbeera mu Masaka, mbeera wali Mukungwe. Mukungwe awo
Gombolola we bazimbye eddwaliro lya Kabaka. Mbadde ngenda kubuuza ekintu kye mbadde ngenda okubuuza naye nyakikubuuza tuvudde ku kamera tumirayo ku bantu. Ntumira baganda bange bonna ne mikwano gyange gyonna awamu ne mukyala wange n'abaana bange. National ID ogirina? National ID ogirina? Essebo. Gitereke bulungi togyewolerako ssente. Era seewola. Nfuba nnyo okulaba nga nkozesa amaanyi gange okuba nga seewola. Seewola ssente. Oba tekikkirizibwa. Kituufu ddala. Tuminako abantu b'omukungwe mikwano gyo mu kitundu ekyo eky'emukungwe. Emukungwe? Nyendo mukungwe. Ntumirayo mukwano gwange asingira ddala yanzimbira bamuyita Bikke ne muliraanwa wange Matovu. Boka. Beboka bentumira. Bali banyogeraga ntumirako gundi ne ntumirako gundi. Taata wange ogamba oti? Baba yita Manifest Credit Solutions. Mbadde sibawulyangako. Anti bw'oyambadde wano. Mbale manyi nti. Oyambadde bwambazi. Sema bambala essaati nga weevuma nga tomanyi. Nze mbadde manyi nti oba weeranga. Ndabye wano gy'okola. Si gye nkola naye nga munanga akolayo. Munno yakolayo ogamba otya? Taata. Masaka agamba ki? Talina buzibu taata. Talina buzibu? Mugamba ki? Fenaffe wetuli basalamu TV. Tusazeewo tujje mu ssaza lya Ssaabasajja. TV esangibwawa. Salamu TV. Bw'otuuka e Kampala waliwo we bayiteekamu Kyakusite Oil. Obuuza ekizimbe bakiyita Media Plaza. Yesebo. Naye katuvudde Kampala ne tuba katuweerezeko n'abantu ba Ssaabasajja ab'e Buddu. Mugamba mutya? Tulina zibu taata. Mugamba taata. Omwaka mwaguyingidde bulungi. Obulungi ennyo. Biki by'oyagala bikolebwe mu mwaka guno? Omwaka guno kyensinga okwagala ng'otaddemu essaala n'amaanyi n'okusiiba. Kyensinga okwagala Mukama ampa obulamu akuuma abantu bange naddala abaana tube bulungi ebintu bikyukemu okusinga emabega nsobola okufuna school fees nange obulamu bukyukemu omwaka ogujja bimbale njagala mu bulamu bwange bukyukemu nga tokyambala saati z'abeewola aba Credit Solution mbenga neebeereramu oba oli awo. Amiina. Era bw'oyagala otumirako? Kale nze ndi werakaayi. Ulakaayi? Ekkooki. Eba bampulya simanyi. Bakulaba. Sikuwulya bakulaba. Waliyo abavaayo bituufu oba biboozibozi? Abaveeyo era akaayi kkooki. Bituufu oba biboozibozi? Ebimu biboozibozi. Si bituufu? Si bituufu ebisinga. Wamma kati gwe engeri gy'ovaayo bw'otugamba batugamba ebiboozibozi. Bwino mba mulina. Bwino oba omulina. Ekale ka ntumireko omukyalo owange Nawera Provia mwagala nnyo. Abaana mikwano gyange Mukasa Saluni Mukayi Maza Judi Maza Ibula Jaja Loba abantu bonna nkutane mwembera tweziringiseta kibata Mukayi. Omwaka gujja Mukama abwe omwaka guno tutandise Mukama abwe bye mwagala. Amiina. Esebo. Nawe akwekyo singa okwagala. Amiina taata. Tukudde wanira Evening Drive Salam TV we tuli olunaku olwaliro tuli banaffe aba MTN abatutegeeza kozesa MTN Momo. Maama wange salamu aleikum. Nsanyusa okulaba maama. Nkuleke maama. Maama ogamba otya? Omwaka twagutandise era guno omwaka suubira muk'omwana. Era musuubira. Omusuubira. Kyonkoze. Nkyogamba ati nze mbale njagala otubuuzeeko obuze ku bantu eyo abakulaba essaawa zino. Otwalidde ne landiroodiwo. Okitegeera bwe nkitegedde nti maama wakolamu naye nga bitambula bitya? Ekitundu kino eky'e Masaka wano mu Nnyendo kigamba ki? Kirungi. Otugee mulina kizibu kya kasasiro. Ye kasasiro atuli bubi. Kyokka nga ate mulina lwano restaurant muliisa abantu naye abantu abo tebabafaako. Tebatufiirako ddala. Weekubira omulango maye kati ebyawano okuba mulango osanga banaawulira ne balaba. Wakati bizinesi yamwe bagibattira. Okitegedde? Bagibattira. Tusaba kimu tuyamba tulongooseza we tubeera. Amiina. Naffe nga bwe twefaako nabo nga bwe batufaako. Babafaako. Essebo. Naye abantu b'oyagala okutumirako baagaliza omwaka omulungi. Essebo. Batumireko maama wange nze anyaagaana. Tumira maama wange abeera Kiwaawo ne taata wange abeera Kyamuliibwa. Batumira nnyo mbaagala nnyo ne baganda bange bonna. Tumira Nakyazze Suzani oyo muto mukulu wange
mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Ssebo. Ajja omulala kuba jjajja abadde akyaboobeza ttooke. Omanyi mu Buddu ekintu kye basooka okugamba oba tomanyi kuboobeza ttooke. Taata oli bulungi? Bitambula bitya? Kulaba osiriikiridde ogatta wano na wano. Omanyi olabanga taatawo ng'akugamba musooke mugende muzannyeko ng'atudde mu mmotoka asiriikiridde. Kati naawe ke kaseera bigamba bitya? Akatundu kano kagamba katya? Bitambula bitya wano mu katundu? Bwe bityo tebirina nnyo ttabu. Kyogamba obuziba bwe mubala? Era bwe butyo bwe tubala. Omwaka guno ogutandise biki by'oluubirirwa byogaba bino Mukama njagala mbiseeko essira n'amaanyi bikyukemu? Omwaka guno omupya. Omwaka omupya nyina akayumba kange kenjagala okuzimba mu kyalo. Mu kyalo sayidi ki? Sembabule. Sembabule. Oyagala okateekewo? Kubanga etawuni eno efunda. Bikalubye. Etawuni abaana tuzadde nnyo kale. Tuzaala naye kati ogendako eyo n'ozimba ate mu kyalo. N'ozimba mu kyalo. Wagazigaziko famire n'ogiteeka mu kyalo. Kireza bano abagula n'agamba kangule wano mu kibuga waba wafunda. Kifunda ekibuga kati gye bujja mu maaso eyo okaluubirirwa naye ozimba mu kyalo n'ogenda abanewazannyira. Kituufu. Olina abantu beyagala okutumirako oyagaliza omwaka? Omwaka essebo ntumirako maama wange bamuyita Nabasumba Farida ali eyo Sembabule. Sembabule oba Sembabule sayidi ki? Sembabule bayitawo Nakagongo. Awo mbaliza Sembabule manyi kimu mawogola wokka. Mawogola Nakagongo bayitawo Kabundi. Kigudde wanirira Evening Drive tuli wamu ne bannaffe aba MTN abakutegeeza nti oba otandise omwaka guno tandika n'enkola y'okubanga okozesa MTN Momo. Olw'ensonga liba okozesa MTN Momo ebirungi by'ogenda okubanga ofuna. Ate Afro Mobile naye sooka ogifuna ekubeeremu kuba guno omwaka bintu bya digital. Salam TV kigudde wani tuli eno mu Nnyendo Masaka mu Buddu. Tubuuza ku batuuze soko ombongeko nawe soko ombongeko. Otegedde katsoke tuwumulemu tukomewo tova ku Salam TV kigudde wani. Ekutuusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Salam TV. Wherever you are in the world, stay connected to Uganda with Afro Mobile. Whether you're in Qatar, Abu Dhabi, New York, Cape Town, or beyond, Afro Mobile brings Uganda to your screen. Watch over 80 live TV and radio channels all in one place, from news and entertainment to sports, music, and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard, or Union Pay. Download Afro Mobile today. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events,
51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. At Salam Charity, we believe every soul deserves a path with bright knowledge and guidance. Through our Crown project, we are not just placing a book into someone's hands, we're gifting hope, nurturing faith, and uplifting by donating just 1,000 Uganda shillings every week. You help us place a one in the hands of those who long for it. Imagine the abundant reward. Every letter recited, every verse understood, every heart comfort, and every life transformed. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Support the Quran Project today. Call or send your donations to 0776 527 248. Salam Charity Foundation, changing lives for the better. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, beidondolo. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle. Kuba ku mikutu gyonna ku beidondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 beidondolo. Oba gula daily bundle yonna gy'oyagala. Nyiga star emu star 2 olondeko daily voice bundle. Oba kozesa my MTN app. Wetwogera awamu tewali kitulema. You see, I've been a painter for almost 4 decades, and I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint Undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for Silk Vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling, and when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends it to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division. Oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Owekitiibwa alaba Salam TV. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya eyo kansubire ebitambula bulungi. Leero twatindiza olugendo paka mu Nnyendo. Era tuli eno mu Nnyendo, abavubuka ba Ssaabasajja baabano bakola mirimu. Bagambye guno omwaka ogutandika balina okuba nga abakozi nnyo ddala. Nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde atuwa obubaka bwe obwaniriza omwaka, yatusuubiriza okukola ennyo abavubuka. Nnimbye taata nedda tolimbye n'okuyingira mu nsi empya. N'okuyingira mu nsi empya ekyo teyakyogedde. Waki muwaayiriza Ssaabasajja? Iriza olwo oba tomuwaayiriza tulina ojjeyingira.
Ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Amannya gange nze Matiya Muganga. Obeera wa? Mbeera mu Nnyendo muno mwennyini mwempangaalira. Olwa mu Nnyendo muno mwennyini? Mwennyini. Okakkalabiza? Ssebo. Bitambula bitya? Bitambula bulungi mpola mpola. Omwaka guno biki by'oyagala nange guno omwaka njagala mbituukeko? Omwaka singa tufuna ku pulezidenti omupya kiba kiwedde. Teri kirala? Tewali kirala. Alaba ofunayo ku mukyala omupya? Abakyala tulina bangi. Wangi taata ojja byogera nga mukyala wa kuwulira oddeyo bakuba wekka nze sikumanyi. Ekyo kimanyi mumanya naawe ate omusajja abawoomu naawe. Wangi ssebo? Tabawoomu. Omusajja tabawoomu kati byakyuse juli omukazi tabawoomu kale omusajja tabawoomu. Kyekyo kyennyini. Era oba naali oba naafuterako ekyeggulo. Amanyi. Tumira ku bantu. Tumira bonna abandaba ku Salaam TV ne bakasitoma baffe bonna abajja tuwagira wano wetuwangaalira. Njagala kubuuza ku musajja ayambadde omujoozi ogwa Manchester City naye ttiimu erina weetuuse n'etandika okutagalatagala. Simanyi oba ekyo okimanyi. Kubanga abasajja be banaamala ne bawangula ekikopo nkulayirira ne wano tojja sobola kujja kukolerawo. Anja kukolerawo. Ngasa neewangudde ekikopo. Ate ffe twagala ewangule. Kati mulina otuyambako. Abo bana be bawangula ekikopo lino eggwanga tetulisigalamu. Ani kyova twagala mukulembeze mupya. Omukulembeze omupya naye waaseno kati we bawangula tuba tetukyalina watulya mmere. Tuba tujja kugirya lwa nsonga otuba tufunye pulezidenti omupya abagenda kukyusa buli kimu. Ng'ate awagira Arsenal abasobola okukyusa n'ava ku Arsenal nadda ku ttiimu endala. Abasobola okukyusa nadda ku ttiimu endala. Ogamba otya? Mwendisebo. Amannya gaffe? Amannya gange mpitibwa Uzaifa Sekatawa. Uzaifa Sekatawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Nyenda agamba atya? Nyendo mulungi. Business okakkalabya? Business yongi kakkalabya. Mwaka mupya guno biki by'oluubirira by'oyagala? Guno omwaka byenjagala. Njagala business yange eno nyongeremu ebintu bingi. Nga ne bakasitoma nyongerako. Oyongerako nga tebasasulira ku mobile money MTN? Nga basasulira ku mobile money. Kirinyisiza oba wonye okuwa obusente obukadde. Era mamponye okumpa. Kati bana balesa omupiira obalaba. Gogera accent oba bagenda okuwa bukadde oba baba buterekawa. Era bawujje basebo nimbye. Katulabe sata ze mujjayo maba bavubuka b'ennaku zo obula bwevunze omala katereza keeko akapira mukasambirako wa tisebo kwata akasente ko kasawe kalewozi wali soko ofune change omusajja atalina change muli mu holiday kati musambye akapira mukoyi temukyalina nanjala mu bigere mulowooza okusoma kwagwa njala mwezi zijja kuddamu mwewumuzamuko Linda code. Njagala kutumira ku muganda wange nakolera wano. Wakuba wuli eri adduseewo. Aliwa. Oli wenkofiiro oli. Naye siza okuneewuunyisa. Wano kyeka wano bayitawo batya mu katundu wano. Wano bayitawo mu tonninnyira. Tonninnyira. Ekisingawo mmere na kutunganga. Kanje. Wangi taata? Wamuwadde zitunga? Bimubuzaabuzizza. Mukama wange wano mukolerawo mmere nangatto. Nani kati wano kati fobudde waffe bunaatera okuggwako n'abemmere nabo bajje bakole. Balemezza abantu mu buwuulwa abo. Era kyo kituufu ekyo. Kubanga ova wano ng'okusobola tuuka n'ewaka ng'okkusa. Nga ewaka era ewaka oba olina gireka. Ewaka nga te oba obeerayo wekka. Okola otya? Ky'oba okola. Era n'ogigatta lumu. Ogigatta oli eyawa n'olya n'eyewaka. Kati bw'ova wano gwe nnyo kasaawa mmeka wano? Nnyonnyoka ssaawa emu wano. N'abalala ne bajja ne bakola. N'abalala ne bajja ne bakola. N'omanyi wali kye bayita bizinesi. Kati mwe mubeerawo abenga temwalinaako obujja. Obujja tetubweyinaako wano. Wano buli omu ayagaliza munne wano. Oba ofunye bizinesi eriko omutwalo ne mugigabana. Kati mwe mulinga aba capati n'ab'amaduuka. Kale ssebo weebale nnyo weebalire ddala kigudde wani aliwa ow'enkofiira ya bbulaaka yo rasta kyekigaali olistedde ndizistedde na kama yeebazibwe amiina soko nsomeremu omudaali ebyo bya mudaali soko bireke fe abalasita tusoma nnyo meddaali kugitambuliza mu ngalo
Aye baluka abalasta temulya nnyama naye nakuzira omuli ennyama. Why nando yaula ennyama ki nsobola okubeera nga nafunyeyo Nyama yente rasta. Tusigale ku nyama yente. Mbadde manyi Salam TV. Tusigale ku nyama yente rasta. Mbadde manyi ogenda gamba eri ennyama eri yennyini. Rasta. Omwana waggulu awo ku mulongooti awo. Kubuka eri awo ennyama ebyana byanyiridde bitya. Rasta boto osazeewo omwaka tugutandike. Omwaka era already era twaguyingidde dda. Nebaza bwebaza Mukama Katonda. Tuguyingidde bulungi. Ate ffenna buli omu mukyazi kyabadde asaba. Katonda atukwatireko. Tubifune. Kiki kyobadde osinga okusaba? Nze okyasaba. Nze kyekyansaba nze mbadde nkyayinayo eyo obulime bwange eyo. Mbadde nkyasabirako kuba simanyi na mbeera ki gye bulimu. Nga omanyi era embeera tubeera eno neera tubeera ffe mu mbeera zaffe zibeera za struggle. Yes sebo. Olinayo bumwanyi kiki? Nyinayo obunazi nazeeyo. Olima ebinazi? Ye muzeeyi. Naye bizinesi y'ebinazi ono nayagala kusekerera kuba alaba ebinazi oyinza n'okutuuka okuva nga tolabyeko wadde ekinazi ekikuze. Eyo sala yiyo si yange. Sala yange ebinazi bimala bbanga ki? Ekinazi ng'ogamba nga kikuze nnyo kitwala emyaka 24. 24 kati gwe gy'olina gattaka 24. Ngamba nga kiba kikuze okuba nga kikaddiye. Yesebo. Osala okola ebinazi. Ye mukama wange. Kati ebinazi ebyo bibeera bitya kuba munnaye lino eggwanga olina otetenkanya kati mpulira njagala yingirako mu binazi. Ojja bisobola nga twalina ttaka liwera. Osooka okumanya. Noba ng'olina ettaka nga liwera. Yesebo. Oba olina buno simanya ana kusimanya ku mmeka. Limamu bulimi muwogowo. Obeeremu otememu obukata bwobwo. Olekemu obummonde bwobwo. Seba olwatu sijasobola birimayo. Yesebo. Ngeze okulima ebinazi weesiba 2. Olina okuba seba ng'onywedde. Ng'oli gumite. Siya. Tumina ku bantu. Abana wabula gw'amazima amatuufu gwe sirina bamaanyi bengenda tumira wabula ntumira bano bataano bange benkola nabo wano. Tumirako maama wange aliyo Kalangala. Tumirako Naddamu Gaza. Enamo mina Gaza. Mulo. Nedda banaye erinnya lyaffe. Eyo Gaza eri wantu wamu Kawempe mu kitundu bakiyita Kawempe ye wali Gaza. Gaza Kawempe Republic. System nambo. Tambula muko maze. Okitegedde. So bato we tuli onaku olwaleero njagala kubanga mbuuza ku bantu tuli eno tuli Masaka mu Nnyendo we tuli we tusinzidde okubanga tukuweereza gwe alaba Salam TV batata mujebale. Ndio se nembasanga. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Tuli mukadde wange. Amanya gaffe. Mzee Umaru Kawoya. Chiwedde Umaru Kawoya. Omuvuzi wa taxi. Mvuga taxi. Eno taxi. Masaka nye. Owengeye. Kati ngese nyemba kati sima obantandikire kwani. Tandikire kwono. Mukadde wansanso okulaba. Amanya gaffe. Chimba Joseph. Mwami Chiyimba. Masaka mno maze mbanga ki? Nduddemu nga nkyapa eggaali awo kya takisi. Watandikirawa? Atandikira Kanabe nenvaayo nenzira mu garaji. Nenava nenfuna eggaali nenjigula nenyingira ebbala. Noyingira ebbala. Kati ebigambo ebyogerebwa nti buno obumotoka. Butika abantu abasukka mu abo balina okutikibwa bituufu si bituufu tubimale leero mu guno omwaka omupya 2026. Si bituufu kati abantu baguze moroka ennene. Zinuwa ziwisi tukola naffe abasaamusaamu. Kubanga kati wano olaba mu maaso wali nga batuula mukaaga kalene mabega tobala. Wano tebikyaliwo abantu. Era wali ku shero obuddu wali ng'okkirira. Mpozi abeeyo naye ffe wano tuvuga kiroodi. Abantu batuula abatonotono betuvuga oluusi olina gamba nvuga ontwala ennyina na mutwalo ntwala mu ttawuni tebakyayagala banyiga. Bw'oba onvuga okunzijja wano paka wali Ekyangoma ku kidda walimu oyinza kuntwalirawo mmeka? Ekyangoma ku kidda walime mitwalo nga 3. Mami Joseph okunzijja wano paka wali ku kidda walime kale oyinza okunzijja wano paka wali ku Lubiri Enkoni mmeka? Ku Lubiri Enkoni awo wange ogenze ku Lubiri kyena kiba kikutte banywa kyebiri kiba kikutte baba.
Anna mwaka mupya oba kati mwaka mupya n'abaana bagenda kudda ku ssomero era wojjowoze mutugattira wamu n'ongatta z'ekyemisana kyaggulo ez'omukazi ow'enviiri school fees nnyumba byonna nange noonya wenfunira omwana agende ku ssomero oba osabye kyena owa boda taasabye mmeka ate ababoda bo bagezi nnyo naye ffe tubeerawo wano bo wa boda ne waavuga omusaabaze oluusi bw'omuwa balansi takuddiza naye ate ffe mmoroka ennamba bazimanyi tukola mazima osobola okujja n'ogaa emmotoka bweti ne bweti ye ndi yantutte oba nasuddemu n'akasimu ne bajja ne bakulya mwana abayaaye ndi akasimu kasigadde naye wa boda tewali amukwatako tumira abantu bonzire wa swahaba ntumira mukyala wange bendese kayirikiti mama nolini nentumira abaana bange bali e Kampala ne baduleva bannange wano ku Nyendo stage. Swahaba, assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Tumire ku bantu oli ku Salam TV olutimbe gaggadde. Insha Allah. Yes. Kakati nfunye omukisa guno okutumira ku Salam TV. Yes. Mwebale kujja kutulabako. Tuli eno wammwe. Alhamdulillah nsoko okutumira abaana bange bali ye Bukoma Nsimbi. Yes. Ne mukyala wange. Yes. Era ne mikwano gyange gino wanoona ku Masaka Nyendo. Yes. Benvuga nabo motoka. Bebo bokka. Nayo balala. Sina balala. Omulimu guno gumaze mbanga ki? Natandika 9 Taata beera bulungi. Sagala kuzzaako ttaki. 9 nfunye omukyala wa make-up. Maama gyebali. Okola make-up. Nkuwa kalango. Jangu oyogereko ku TV. Jangu wano. Abakyalo bagambe guno omwaka beekoleko. Balimera bikanga bwe bali mu mwaka omukadde. Baabo bagambe. Amanya nze Ayebale Fortunate. Ayebale Fortunate. Nviridde mu Kitengeesa, nkola make-up, nkola ne ku bagole. Abakyala mbakubiriza okwefaako. Buli we twefaako abasajja tebatulekaawo. Ne buli w'oteefaako omwami alabayo omulala asinga ggwe. Fatini lindako. Kyakyakusikiriza ojje okole make-up? Ekyansikiriza okubeera mu make-up nalina mukama wange ng'atukozesa naye nga takuwa ssente nga bwe mukola akugamba. Akulyaza amanya. Ng'akugamba mukole nga nze muyige okukwata ku ssente. Nekyansikiriza okukola nenjiga ne nange natandika okukwata ku ssente. Ozikwatako? Amaka gange ne omwami ne wabatampadde ssente sobola okugayimirizaawo. Fortunate ako koyogedde kakulu nnyo. Kaddemu abakyala eyo kaddemu bakawulire. Abakyala eyo gye muli mbadde mbasaba mwefeeko. We muteefaako abami basikirizibwa okufunayo abakyala abalabika obulungi naye oba weefuddeko omwami tasobola kulekawo. Kati ne kali kagamba abakyala bakole nga basobola oyimiriza amaka baleme kudipendinga ku baami. Abakyala mbakubiriza ekiralo okukola ne muteekamu amaanyi okukola. Totunuulira mwami nti waba tampadde ekizigo nti sijja kufuna kizigo. Abakyala nze nayiga okola nkola ebizigo ng'ate ne make-up mukolako ne styling z'enviri byonna mbikolako. Nekyansikiriza ekyo okujja mu mulimo nga ndaba abakyala tebeefaako. Naye nze bwe neefaako ndaba ndi bulungi. Okitegedde ate bagamba obulungi kitiibwa ky'abakyala. Njagala kusala kkubo tuli wano mu Nyendo naye maama nga womanyi Nyendo waliwo kati emmotoka y'amatooke yiiri eri oba ebadde evaawa yafiiridde mu kkubo naye nga njagala okutegeeza kati zino z'olaba ziyingira ziva Kampala. Ziva Kampala ziyingidde babaleese mu kibuga. Okitegedde ninako Fortune jani tusale mpola tebakoona baasi. Okitegedde bannaye ab'emiyembe njagala nabo mbabuuzeeko ab'emiyembe era ddala kino kibuga Masaka. Jangu dedero ogambo jangu aidada tuli wano live kwetuli Bakaita Kayembe zone. Eno bagita Kayembe zone Kabengo. Abeyo musibye mutyamu kuliko omwaka omukadde muyingiro omupya mwebale nnyo mwebale ddabye mukozeeko. Mwebale ddane bye muntu sizzaako engalo olunaku lw'olwaleero. Tuli wano mu Nyendo abangi bwe bayita ku nsenene tupasana.
kati mutubuzaabuza bayitawo ku Nsenene Kayembe side bbiri eri side Kasenene no side Kayembe twazaawula Kasumbuusa naye yasazeeko dda Kasumbuusa jangu oyogereko eri abantu lindako emiyembe gino soka oyogereko no business emiyembe giri live and clear na gya 200 gumu gwa 5 tulinawo bwa juice 10 bwa 200 bubuli wali kagogwa ate gino ejo bagiyita siwoma ndekeyo ya 2 awo bagiyita batya siwoma ndekeyo ya 2 ate gino abakazi batera oli ab'embuto abakazi b'embuto nayo twabaleetedde eja package yaabwe eri wali yaabwe eriwa kati mugijja wammwe kuba sizoni tesula zisiya miyembe emiyembe tugyerimira bannaye tuli ku sente za Nadis emiyembe tugyerimira abanadizi mwe baletuwa ku sente neza PDM zonna myoga byonna twabifuna mwabifuna bannaye mwe mwakikola mutaffe nga tuzinoonyeza zitubuze ffe bwe tutyo waliwo abawakanya n'abatawakanya ffe bwe tutyo mwawakanya gwe tulaba tukolera mu kibuga wakati singa twali bawakanya singa twavaawo dda ntumira bonna abatunda emiyembe mu kibuga Masaka nze chairman wambwe chairman abatunda emiyembe mu kibuga osaaga bannange office wakamala mu bbanga emyaka 10 taata banno bawtobaweemu ate bakwatiramu ki bagala kumpamba muzenga tabawamu akisa ku bukulembeze omyaka 10 akulira abatunda emiyembe mu Masaka kati olaba owaana tabawamu ate nze owe 10 ze nkyabavugira ddala emyaka emirala 3 Rasto Gambo onalayika ye vice wakati nze vice era agira wane aluleeta tumugoba gwendunga weyongere mu katala akalala yero president w'abatunda emiyembe Masaka yonna ono ye vice nze vice we abantu mubaweemu nabo bafune ku bukulembeze abantu muleza bameka abatunda emiyembe andi ate butukako obukulu nabo bakola emiyembe naffe tukole gino naye tusunzula tutya n'abalera abakola bwe tuleeta tumirayo kuba mukazi wange waka mama Jaden omwana wange Jaden ne bakadde bange besi gye bali mama wange abatunda emiyembe n'abatunda emiyembe batumirako nnyo yonna gye bali batubegatteko naye saka batulumbagana nnyo wano bakole branch walala wano wammwe okitegedde wano Kayembe kati nvudde mu Kayembe ngenze mu chapati zo bangambye eri Kasenene wano Kayembe kati wano bayitawo batya bayita chapati nengo ogamba ndikiriyo oli steady timu njiraba ojambadde timu y'abantu kalonde kakuume timu wegamba ne bannaye kale genda maaso ate wali kyengamba tewali kyogamba yita abantu bagule chapati ate kati chapati sente zaabula sente bazeeka mu bululu Masaka zaabula business ya chapati Masaka tekyakola sente baziteeka mu byabufuzi tulina obufuzi bumala okuggwa tuloke tuleka chapati ssebo tumira ku bantu ntumiddeko Kyagulanyi sentamu kiwedde ate zakuzaako taaki gwe soko mpa ekiddo nawe mpa ekiddo aliwo akuba akapera kubamu nekakwatire kubamu eitina ndaba musaba tukole kimu gemanya getagisa wano buli omu kuba nandagamu nti yonge kubereramu boyoro ne bobi akubike mama negwe kyeka nzikiriza nze kitone kyagaana kigudde wanira evening drive weto tuli olunaku olwaleero tubadde wano mu Nnyendo mu kibuga Masaka otusinzidde okuba nga tukuweereza olunaku olwaleero nenjagala okujjukiza omumanyi wa Salam TV era tugenda bba mu kibuga kino kyennyini just wano tuwadde tubawo wamu sample okitegeera tugenda tukuba Erengo tugenda kuba Kyazanga tugenda kuba Kimanya tugenda kuba Kabonera yonna tugenda bba tubatuukako omumanyi wa Salam TV 226 amanya Ibrahim Bagala aliwo musibe bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Temwerabira kubanga mukozesa MTN Momo ekutusibwako yeyo beidondolo
can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Bwofuna enniya okola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano neeri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali
mbuzibu beine kati akadinisa tekakusibira ebweru. Tawakkal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 44. Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakkal Travel abo bibana bamwe. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abesigika mu mmotoka. Tutuse mmotoka okuva e Japan, e Thailand ne walala wangi. Jangu weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs zonna tuzirina. Era ng'okusasula tutandikira ku bitundu 3 ku buli 10. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall e Rukuku oba tukubire ku ssimu noti 7 noti 9 256 886. World Navy Uganda katukutuusize emmotoka yo ey'ekirooto kyo. Welcome to Malek Modern School, a center of